Tuli Lubaga Cathedral mu kusabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era ng'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba be basinze okukola amawulire mu kusaba kuno nga tujjukira emyaka 7 Ssaabasajja Kabaka gy'awezezza olunaku olwaleero. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the executive president of Uganda, olunaku olwaleero yaweereddwa omukisa okuddamu okutuula n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba era n'okubuuziganyaako ate era n'okwogera. Obwedda Mathias Mpuuga Nsamba ekyamakulu ky'asinga okukola kwe kukuba obwama omukulembeze wa kuno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awulire ki ekimuvaamu era nteekateeka ki z'alina. Era ng'ono abalitaganya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kutambuza bulungi maaso nga bwe badde ino okugenda maaso olw'obwama obadde bususse wabula abantu ab'enjawulo ekikola kino bakinyonyereza Eklezia yateeseteese entuula y'abakulu bano nti lwaki babatuuzizza awamu. Kakati Mathias Mpuuga Nsamba ne twebuuza Minisita Bitaano kozi bagambye yabbye n'ekikumi zaaweze 600. Minisita Lukaaga ekimutuuziza ne bulijjo bagamba abanywi b'enjaga batamanyi byabufuzi n'abanga akyalina obudde obunyumya nabo nti nakyo kyewuunyisa naye nga embeera bw'etyo bw'eri ebigambo byebyo Mathias Mpuuga Nsamba bw'atyo bw'akikoze era nga tusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the executive president of Uganda, akoze ekyamaanyi ekisinga. Kankulage embeera nga bw'enti. njagala okuyita ow'ekitiibwa Noah Kiyimba atwanjulire abagenyi abakulu be tuli nabo ate anziriza omuzindaalo mpite Ssaabasumba. Emyaka 7 gya kitiibwa. Emyaka 7 gya kitiibwa. Maama Nnabagereka w'ekitiibwa Katikkiro ne maama Ssebo Naalinnya Lubuga Agnes Nabaloga tusanyuse nnyo okutwegattako. Kitaffe Ssaabasumba yatukoze bulungi nnyo. Abasumba bonna yabanjudde n'abakulembeze b'eddiini ab'enjawulo abaliwo, naye Kitaffe Ssaabasumba nzikiriza sinza butwogera ku kojja wange Ziwa ate n'omutabani Severus Jumba. Tusanyuse nnyo okutwegattako mu kitambiro kino. Era Ssaabasumba tweyanziza nnyo, tweyanzeege ekitambiro. Munzikirize twanirize abagenyi. Kama wayi Katikkiro abagenyi bonna bwe wayita bazze. Era bwe nsalawo kwanjula situjja kuva wano. Neezikiriza nkooneko kubamu abatonotono.
Ssebo n'alinnya Saara Kagere, ne Oweekitiibwa Baale Mugera. Tusanyuse nnyo okubeera naffe. Twaniriza nnyo n'alinnya Dina Kigga. Tusanyuse nnyo okubeera naffe olwaleero. Omulangira David Namugala n'omuzaana, tusanyuse nnyo okubalaba. Omulangira David Kintu Wasajja n'omuzaana, tusanyuse nnyo okubalaba. Omulangira Ambassador Ndawula Joseph n'omuzaana, tusanyuse okubalaba. Omumbejja Christine n'Abanaakulya, tusanyuse nnyo okulaba. Omulangira Felix Kuteesa, tusanyuse okulaba. Omumbejja Evelyn Nachwa, tusanyuse nnyo okulaba. Omumbejja Alice Nakayenga, tusanyuse okulaba. Ssaabalangira Godfrey Musanji, tusanyuse nnyo okulaba. Twagala okwaniriza ennyo bakatikkiro abaawummula. Oweekitiibwa Dan Muliika, tusanyuse nnyo okulaba. Oweekitiibwa JB Walusimbi, tusanyuse nnyo okulaba. Ne Ambassador Emmanuel Sendawulo Oweekitiibwa, tusanyuse okubeera naawe. Omumyuka wa Katikkiro asooka, Oweekitiibwa Professor Twaka Kigongo Kaawaasi, tusanyuse nnyo okulaba. Omumyuka wa Katikkiro owookubiri, Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa, ate nga ye ssentebe ow'enteekateeka ey'amazaalibwa ga baffe, tusanyuse nnyo okulaba. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda, Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule, tusanyuse okulaba. Omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda, Oweekitiibwa Ahmed Lwasa, tusanyuse nnyo okulaba. Ssebo n'alinnya Nasolo, tusanyuse nnyo okulaba, tusanyukidde ddala. Oweekitiibwa Christopher Bwanika, Ssaabawolereza, tusanyuse okulaba. Oweekitiibwa Kotrida Nakate, Minisita w'ebyenjigiriza, tusanyuse nnyo okulaba. Oweekitiibwa Joseph Kawuki Kazibwe Kitooke, Minisita w'amawulire n'okkunga era omwogezi w'Obwakabaka, tusanyuse nnyo okulaba. Oweekitiibwa Haji Amis Kakomo, tusanyuse okulaba. Kati wafuuse Oweekitiibwa Haji Amis Kakomo, Mwanyi Terimba, Trakita n'ebirala ebyo. Twebaza nnyo Omuteregga. Oweekitiibwa Robert Sserwanga, tusanyuse nnyo okulaba. Abaami ba Ssaabasajja Kabaka ab'amasaza, mwenna weemuli era tusanyuse nnyo okubalaba. Ababaka b'olukiiko lwa Buganda, mwenna weemuli, tusanyuse nnyo okubalaba. Bassentebe b'ebitongole eby'Obwakabaka ne bassentebe nnyo okubalaba. Tusanyuse nnyo okulaba taali, tusanyukidde ddala. Oweekitiibwa bammemba ba Paalamenti, bammemba ba Paalamenti, tusanyuse okubalaba. Honorable Mathias Mpuuga, tusanyuse nnyo okulaba. Lord Mayor Haji Erias Lukwago, tusanyuse nnyo okulaba. Honorable Nabukenya Anifa, tusanyuse okulaba. Honorable Nabukenya Bulenda, Honorable Nabukeera Anifa, Mukono District, tusanyuse okulaba. Honorable Nabukenya Bulenda Luweero, tusanyuse okulaba. Honorable Zaake Francis Mitiana, tusanyuse okulaba. Honorable Nabagabe Kalule Flavia, tusanyuse okulaba Kasanda. Honorable Sekitoleko Robert Bamunaanika, tusanyuse nnyo okulaba. Honorable Charles Matovu, tusanyuse nnyo okulaba. Chairman wa District y'e Wakiso Matia Lwanga Bwanika, tusanyuse nnyo okulaba. Meya Mbeeraze Zakari Wumu, Meya w'e Rubaga, tusanyuse nnyo okulaba.
ate ne mmeeya w'Ekawe tusanyuse nnyo okulaba. Mmeeya w'Ensangi Mathias Walukagga tusanyuse nnyo okulaba. Oweekitiibwa David Mpanga Minisita wa Ssaabasajja Kabaka ow'ettaka n'ebizimbe ssebo tusanyuse nnyo okulaba. Hajat Mariam Nakisejje ow'ekitiibwa tusanyuse nnyo okulaba. Minisita wa Bulungibwansi. Baminisita ba Ssaabasajja Kabaka abaawummula ow'ekitiibwa Sylvia Mazzi tusanyuse okulaba. Ow'ekitiibwa Christine Mugerwa Kasule tusanyuse okulaba. Sobola okujaguza emyaka 7 egy'ekitiibwa ekya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda otumanya asoose okuwangaala bwati. Tubaza Katonda esaala zaffe ogera buli nnaku katugamba wangale Ssaabasajja Kabaka, Katonda akituukiriza. Kyebaliza Katonda tuyozayoza Ssaabasajja Kabaka emyaka 7 era beene tukwagaliza obulamu obulungi obuli healthy kama kuwangala.
Kyakitiibwa nnyo kyasanyu nnyo okusobola okujaguza emyaka 7 egy'ekitiibwa ekya Ssaabasajja Kabaka. Kabaka wa Buganda otumanya asoose okuwangaala bw'ati. Tubaza Katonda essaala zaffe zitwogera buli nnaku nga tugamba wangale Ssaabasajja Kabaka, Katonda akituukiriza. Tukyebaliza Katonda tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka emyaka 7 era beene tukwagaliza obulamu obulungi obuli healthy kama kuwangala wanjisebo bakulabye mubadde bwesibwa mbuga mubaddewo kukanya okulaba omudiramu omukulu ogenda mudiramu wangi omukulu n'omudiramu. Okusookera ddala njagala mumanye nti muganda waffe oyo tetulina mpalana naye, tewaliiwo takanya wonna wakati wange naye oba wakati wa mugeni wakati w'ekibiina kyaffe naye. Jasi yakola ensobi ze mwena ze mwalaba ate n'atazikiriza. Eyo ensonga lwaki twamuwumuza ku mirimu era ne tweyongerayo, era eyesula twagigalawo dda ne tweyongerayo, naye tetulina mpalana yonna naye. Jasi netukola naye kubanga yava yetumaliriza yamenya obwesigwa. We congratulate the Kabaka of Uganda, His Majesty Ronald Mwenda Mutebi II. Ssaabasajja Kabaka, glorious age. May you live long, ruling on the throne of your forefathers. Wangala Ssaabasajja Kabaka. Are you going to handle the waiting for Mpuga? We saw you, we are chatting together. That is our brother. We don't have any personal enmity with him. He's not our enemy. He's not my enemy. There's no disagreement between me and him, or between our party and him. He made his mistakes. Unfortunately, he did not fix it. So we did what we have to do according to our values. This is not personal. We just don't work with him because he broke our trust. But we wish him well, and we have no enmity with him. Yes. Thank you.
Sembra che sai di arrivare. 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 Vuole come la polva. Faccio con quello. Vieni fanno ogni giornata. No, no, sembra io. Sister. Brenda, come ne posso dire? Sasa lo mama lo chiamo